Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati gwe yabadde ambuuza nti Olumala Mawano lufaanana lutya, yabadde ambuuza eddagala lye bayita Olumala Mawano. Njagadde ndukuteereyo ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti olulabe Olumala Mawano lweru oba eddagala lye bayita Olumala Mawano. Eddagala lyeryo lwe bayita Olumala Mawano ate nga lwe Luwaanyi, ekirala osobola odduyita Omulamula. Okitegedde bulungi nnyo. Lwe yabadde akibuuza kansipira okitegedde. Olumala Mawano olwo lw'olaba lujjanjaba endwadde eziwererako ddala oba lweyambisibwa mu bintu bingi nnyo. Abasinga mulumanyi ng'Oluwaanyi, okulusimba ku bibanja w'okomye n'omulala n'addako balukozesa nnyo okulaga nti ono akoma wano n'oli akoma wali. Nga naye bw'obeera ogenda dusimba olusimba kulaga kibanja kyo wekikoma oba ng'oguze poloti, kyenkusaba tolusimbirawo lwereere. Omala singa obeera omaze okugula bulungi nnyo ne mugenda, osobola okudda emabega n'ofuna eggi ly'enziriza n'olyasiza awo wennyini mu kinnya mw'ogenda oddusimba. Oluvannyuma n'osimbawo Oluwaanyi olwo, kijja kuba kirungi nnyo. Tirejja kuseetula Luwaanyi olwo kulujja kulusembeza munda. Batera okubba ettaka nga basembeza Oluwaanyi oba ejjinja ne balijja we likoma ne balyongeza munda. Kati singa oteekayo eggi ly'enziriza, Oluwaanyi olwo lujja kuba lukuumira bulungi poloti oba ekibanja kyo. Ekintu ekirala Olumala Mawano kye luyamba, wano obeera ojja dduyita Omulamula. Kakati gwe wenna nga tugeze badde bakusibye oba olina omusango mu kkooti, osobola oddukozesa bulungi nnyo. Osobola oddunaabako okusobola okukulamulira ensonga zo ne ziggwa bulungi. Osobola okwata ebikoola bibiri n'obiteeka mu bbaafu n'ogattamu akambula, n'ogattamu ebbombo, n'ogattamu n'omwetango, n'ogattamu n'ogwo Omulamula. Funako ebikoola bibiri n'obiyengera wamu mu bbaafu. Omala obbiyenga bitwale w'ogenda okunaabira. Kati mu kunaaba ofuna ebikoola ebirala bibiri n'obirinnyako wansi nga bw'olaba birinnyako wansi. Kati onootandika okweyiira nga ebikoola ebibiri obirinyiddeko wansi. Kigenda kuba kirungi nnyo. Osobola okunaaba ku Luwaanyi olwo oba Omulamula ogwo oba Olumala Mawano. Osobola oddunaabako bulungi nnyo. Onaaba ebikoola bibiri by'olina okunaaba, tokola nsobi. Ekintu ekirala, singa ofuna ekimuli ky'Oluwaanyi n'okifuna bulungi nnyo, kisobola okuyamba bulungi nnyo. Mubadde olina omuntu ng'anywa omwenge, ng'oyagala kumuggya ku mwenge, osobola okuddira ekimuli ky'Oluwaanyi singa obeera okifunye n'okikaza bulungi n'okikolamu ensaano. Ensaano eyo osobola ogitabula mu mwenge gw'oyo gw'oyagala ave ku mwenge. Ajja kuba aguvaako bulungi nnyo, gujja mutama. Ekintu ekirala, osobola oddunaabira mu ddagala ery'okweyambulula. Okitegedde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde tutunuulire eddagala lino naddala gwe yabadde ambuuzizza nti Olumala Mawano lufaanana lutya. Njagadde ndukuteereyo olulabe. Ebiseera ebisinga erinnya eryo Olumala Mawano tebatera nnyo oddikozesa. Basinga kukozesa linnya ery'Oluwaanyi oba Omulamula. Ge mannya ge basinga okukozesa. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.